Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musoka mujjaga kifuba ku byabakama uliriza wano. Omanyi ground ebadde ekyatumenya ground etugire etuwuba. Okay. Ekintu kino ekya ali muzungu tuli mu kintu kye bayita revolution. Tuli mu revolution. Obeera mu revolution nabagamba lubeera lutalo. Lubeera lutayira tulwana. Only that nti luno lutalo lwa policies. Tulwanira mu policies. Okitegeera ono however onayagala nnyo atusindike mu kintu kye bayita violence. Asobola okufuna ekintu kye bayita state of emergency, then asobola okukola kyo postponing akalulu, then alaba obuyinza engeri gy'abumamu His Excellency Kyagulanyi ng'owe Guinea Bissau bwe yakikoze. Ng'olunaku lwaleero wa Guinea Bissau bakugamba nti Electoral Commission yabagambye tekyalina results olw'ensonga nti amagye gagenze ne gamenya offices za Electoral Commission, then ne bajjamu ki ne bajjamu obupapulo obwo bwe babadde babala, then n'ebyuma ne babitwala amagye gabitutte. Okitegeera ekintu ekyo. So tuli mu lutalo lwa policies. Mu lutalo lubeera n'ebintu bibiri. Kidamu olutalo lubeera n'ebintu bibiri. Olutalo lubeera n'ekintu ekisooka osobola okuba omuntu n'omuteeka mu submission. Kisoboka. Oba si ekyo muteeka mu submission yaba agenda kuwanika agambe nti ompangudde biggwere wano. Then we kigaana osobola okuba omuntu n'omuwamba buwambi. N'omukuba n'omalawo buli mulwanyi we n'owamba n'otwala. Ekyo nakyo kisoboka. So possibilities zino zombi ali muzungu gy'ayogerako nti Simon Byabakama asobola okutulangirira. There is that possibility esoboka. Olwa pressure gye tubataddeko. Only that ku ground nti internet kitambula kye kimu ne ground. Njagala mundeetereyo video biri nga NRM candidates bayina ekintu kye bayita successful campaign. Ng'ovudde ku bino bye balaga ebya Museveni w'abeera ali ne ba NRM candidates we babeera we ba campaigningira wokka. Okitegeera ekintu ekyo tebongera mu campaigns. Kitegeeza nti Museveni yekayika ya campaign. Not even the MPs are campaigning. They are not campaigning. Okitegeera buli wamu tuli mu Nakawa West eno waliyo bulola. Njagala mumpeyo laalemu bulola gye yali akubi ku lwa NRM. Teri. Okitegeera ekintu ekyo kitegeeza ki? Tigwa munnansi osobola okuteekawo ekibuli kweno gavumenti n'oforcinga Byabakama n'alangirira akalulu ako nga we kali nkiddamu. Gwe munnansi pressure gye tubataddeko wano senga ogyongeza bwongeza n'otazikiza nga ne biri other actors nga nabo bagira other factors ng'ozitadde nga ziri constant. Other factors nga ziri constant. Abakoze economics tukiyita ceteris paribus we tukiyita. Other factors ng'ozirese nga ziri constant. Gwe munnansi n'oteekawo pressure y'amaanyi osobola okuforcinga Simon Byabakama okulangirira results entuufu. Kisoboka. Era ekintu possibility ya ali muzungu gy'ayogerako ntuufu nnyo. However nbali abagamba tasobola tulangirira nabo batuufu nti tugenda kwerangirira. Yes, nabo batuufu. But kiki tunonyamu kino? Tulina okusooka ne tumanya nti no joining point eriki. What is our target? Our target kukakasa nti His Excellency Kyagulanyi atutadde muki mu ntebe. Nabagamba nze nkozesa nnyo formula ya Rainbow. Rainbow abamu bagamba Richard of York gave birth in vain, which is red, orange, yellow, green, indigo and violet. Then abalabo bagamba nti Richard Onyango yowagalo babiri is vomiting. Olazi no formula zonna zikuwa kintu kimba kita Rainbow. Okitegeera ekintu ekyo. Kati oba tulangiridde oba tatulangiridde tulina ekintu kimba kiyita ki? His Excellency Kyagulanyi kugenda mu ntebe. Senga Simon Byabakama akeera ku makya n'atulangirira His Excellency Kyagulanyi abeera alayidde. The answer is no, abeera talayidde. Then senga Simon Byabakama akeera ku makya n'atatulangirira His Excellency Kyagulanyi abeera alayidde. The answer is no. Kiki tukola? We fight. Senga atulangirira we celebrate paka nga amaze okulayira. Okitegeera our point is tetuvudde ku kkubo kye kisinga obukulu. So oba tulangirira oba tetulangiridde naye tukikozesa tutya kino obutava ku kkubo kye kigeyo solution nze gye ndabawo. Senga ajja n'atulangirira results nga we ziri entuufu n'alangirira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert T President wa Uganda we jubilate paka nga amaze otuula mu ntebe. Kitegeeza ki? Eri ebbanga lyonna tugenda kwekiipinga ku luguudo nga kwetuli kubanga we are celebrating, we are jubilating obuwanguzi bwe paka wagenda okulayira. Then wamala okulayira tulina zi after party. Okitegeera ne tukakasa nti omusajja agenze mu State House. Kitegeeza nti tetuvudde ku luguudo kye kisinga obukulu. Wabula ne watatulangirira kitegeeza tujja kulwana era tujja kulwanira ku luguudo. Kitegeeza ki? Ti point gye twetaaga wano eno munnansi nti tutavudde ku luguudo kye kisinga obukulu. So kino ekintu kisobokera ddala Simon Byabakama okulangirira kuba tubirabyeko. Jerry Rawlings baamukuba akalulu yalina kyemalira. Kitegeera era Electoral Commission yalangirira ani? Yali competitor we. Then ne tujja ku Daniel Arap Moi baamukuba akalulu. Electoral Commission nerangirira Kibaki. So ne tujja Zambia. Zambia Edgar Lungu baamukuba akalulu. Era balangirira ani ekirana kati ye president. So all odds zonna zisoboka. All odds zisoboka abula kugambe other factors zino kubeera constant. Then gwe munnansi
n'oteekawo embeera gy'otaddewo yegenda okuwa results zino. Senga onaagala no relaxinga onaasobola okuyisaawo ebibye nga wabyagala. Naye senga omulaga nti nkirimu nga we tuli kati essaawa eno nti amendist tiya gas na biki byonna bannansi basigala balemerako, tusobola okuforcinga Simon Byabakama n'alangirira. Tagenda kulangirira mbu olw'okuba ng'ayagadde yewiiri atuwadde muno. It is because the pressure gye tutaddeko. Tusobodde okulwanyisa obubinja buno bwonna bwabadde mu direction ya Museveni. Lwaki? The pressure gye tubadde tutaddeko, pressure bwe bamountainseeko batandise kati n'okwogera abamu abagamba nga His Excellency Kyagulanyi bali babisiyaga ovulo zaffe ziri mu pampa, batandise kati okusubmittinga bakugamba oba oyagala kulonda Kyagulanyi mulonde. Okitegera ekintu ekyo, the possibility nebanga weeri nti kati tubakubye pressure gye tubataddeko ebaforcinze into submission. Abaali beeyita abagezi bakuno kibaka kya campaign nga batandise kwegayirira abantu. Okitegera kwegayirira abantu abaali ba superstar nga bakuba bivulu ku bisaawe kati sawe nti bakyasobola kujjanduulu mu bantu. Lwaki? Pressure gy'otaddewo gwe gy'otadde ku munna gy'otadde kwani ku system eno. Kati ne wali era ku last era osobola oteekawo pressure kubanga nakugamba Commonwealth states ezisinga zikyuka kyekimu unless nti Uganda yegenda okubeera different. So let us watch the space and see. Commonwealth states zona zikyuka kyekimu neziva ku pressure eteereddwawo abantu, then other factors or other actors nezirikola ki nazo nezisobola okureactinga. So kisobokera ddala Simon Byabakama okulangirira His Excellency Kyagulanyi, kisoboka. However era kisoboka obutamulangirira. Naye ffe kiki twagala tunoonye fact egenda tugatta mu kino ekintu timunnansi tugenda kuva ku luguudo. Watulangirira tugenda celebrating nga tuli ku luguudo paka kuwulira bubi. Okitegera ekintu ekyo, tujja ku celebrating nga tuli ku nguudo paka kuwulira bubi, tujubilating buli bivulu tubiyise paka walayira mu gwokutaano. Ekyo kisoboka. Then watatulangirira tugenda kulwana paka nga tumuggyeko yofala nga tusobola okubagoba ne tukola ki ne tubajjako. So sirabawo gundi emu. There are two different solutions zizalina oba methods zizatadde, but with one solution. Munansi asigadde atya ku luguudo. That is it. Amasanyu gasobola osigaza munansi ku luguudo, n'obusungu busobola osigaza munansi ku luguudo. Kati tugenda tunuulya kubanga era kati mugamba nti omupiira guli mu mikono gya Simon Byabakama, either okutuwa obusungu oba okutuwa essanyu. So giri mu mikono gye. Waba tuwadde essanyu kitegeeza ki? Tujja kubeerako n'amasanyu gaffe tuyise ebivulu tukole buli kimu kye twagala. Okitegera paka nga His Excellency Kyagulanyi kubanga by that period government egenda mu kintu kye bayita transition period. Oba gita transition period oba ensi ebeera mu neutral. Lwaki? Nti transition period ene gy'emyezi bagyeterawo nti omuntu ali mu office abeera ategeka migugu gye okusobola okufuluma office. Wabula ne incumbent agenda incumbent abaddemu abategeka kufuluma office state house jamu ebintu ebitali bya mugaso ebitagenda kwetaagisa nga si bya ggwanga obitwale jamu obuziina abo obukole ki obutwale kwa His Excellency Kyagulanyi tasobola kwambala bisaati bya Museveni byayambala nga agenze mu state house. So abalina okusiba ebisaati bya bikole ki abitwale, then nona parkinga amasuuti ge ejemyezi 5 kubanga etumala okulonda president yalayira mwezi gwa kutaano. Okitegere ekintu ekyo, kati nona abalina okuparkinga amasuuti ge bu fitting bwe bwalina obwo. Okitegera nakola ki okubwagenda okutwala mu state house bwagenda okwambala. Kati fe bannansi tubeera ki kite by then autowachovola tebayisizawo budget yawo mweyo period tebayisizawo budget paka nga government emaze okukola ki okulayira nerayiza n'abantu begenda okukola ki okoperatinga nabo. So whatever ways kyonna kitukolirira kyonna kisobokera ddala nnyo. So ekintu kya Ali Muzungu kituufu nnyo wabula solution gye twetaaga eri ki. However you cannot fight this ideology eyiye entuufu nnyo esoboka wabula nze mbagambe ffe tunoonye ekintu kimu munnansi asigadde atya ku luguudo. Kugambya amasanyu gatusigaza ku luguudo n'obusungu butusigaza ku luguudo. So Simon Byabakama kino yagenda okisala oba tulangiridde oba tatulangiridde, we don't give a damn. Ekintu ekikulu kiri nti twagala His Excellency Kyagulanyi mu state house. So aba tulangiridde tekimutwala mu state house ne waba tatulangiridde tekimutwala mu state house paka ng'ennaku z'omwezi zikoze eki ziweddeyo. So kye tulina okukola, let us not fight each other. Kino ekintu kiri simple nnyo, just ono akuwadde formula 2 nti tubadde tuli ku formula emu tutasobola tulangirira kiki tuzaako kati yakuleetedde formula ey'okubiri. Nze situnuulidde pose ze baakoze ezo saagala zitunuulira nnyo. Okitegeera kuba these are fake poses zikozesebwa NTV byani ebyo. I don't give a damn about those fake poses. Ekintu kyendiko these real numbers eziri ku ground ze twabakozi bakuba tear gas nesigala mu resilience was resistance nezigiteekawo yamanyi. So nze ntunuulidde nze situnuulidde ezo pose. So either way munaso you know sigala ku luguudo, either you are celebrating and jubilating His Excellency Kyagulanyi's win oba tugenda kusigala ku luguudo nga tubanja obuwanguzi bwe. That is it. Paka nga bakoze ekibe maze okubutwa. So ekintu kino kisobokera ddala kubanga twali tukirabyeko. Museveni si nakyemalira asoose, si asoose okukola bineno. So we have seen so many dictators nga bagenda into submission. Mukigira n'atuuka akalulu n'awangula. So byeze nga eside ebbiri ez'olutalo ze lubeerako tesobola okuba omuntu n'awanika. Okukuwanika nawe obeera owangudde era otandika okujubilatinga paka ng'okoze gundi eyo gavumenti eyo.
oba si kyekyo osobola okulwanagana n'omuntu n'okakasa nti osaanyizaawo abalwanyi be bonna era gavumenti n'ogitwala. So there are two formulas nga zituwa kintu kimu.